Bobi Wine yagwanidde okubeera mu nteeseganya z'enkyukakyuka mu ggwanga. Olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo alina abantu, alina influence era tosobola kubeera ng'omuteeka wabbali bwe wabaawo irikeesi enteeseganya ezirina okubeerawo era oluvannyuma lw'okubeera ng'alina influence eri mu bantu, alina numbers. Kiki kyaleeta ku table? Aleeta ekisookera ddala ali influential. Ekyokubiri alina abawagizi abagoberezi abayitirivu ennyo. Wabula obuzza ekibuuzo kya Uganda. Kaakati ekibuuzo ekyo bwe tubeera nga twetoolodde mu ggwanga Uganda mwonna, abantu basobola okumenyayo erinnya lye. Kuba olwaleero ekiti kye ndimu nga Moses Wamala nga Munnayuganda, naye regions oba amawanga agakola Uganda, states ezakola Uganda, njagala nzikusomere ozitegeere bulungi nnyo, oba tusobola okubaako bonna basobola okukola ki okusalawo. Kuba kino olwaliro kye tuliko, it is not Bobi Wine versus oba Museveni oba naki, no. Oyo buzze ekibuuzo kya ggwanga agwanidde. Kaakati amawanga gano Abangereza baali bagenda gonna gaalekebwa ku Parliament, amawanga agakola Uganda. Kitulinako Buganda, tulina Busoga, Bukedi, Bugisu, Teso, Sebeyi, Acholi, Lango, West Nile oba Madi, Karamoja, Ankole, Bunyoro, Toro, Kigezi, Rwenzori. Kaakati olwaleero bwe tuba tunoonya enteeseganya mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa, okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo, oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda, wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina, ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 206 588 oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde, anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Kati ekibuuzo kiri nti Bobi Wine agwanidde okubeera abamu ku abo abalina okuteeseza enkyukakyuka mu ggwanga. Yes, olwaleero ye actor namba emu ku ludda oluvuganya, era atukakasizza era atulowoozesa nti ki ayagala enkyukakyuka. He's one of the stakeholders mu ggwanga Uganda. Era bw'obeera ng'omenya abantu abalina influence, abalina abawagizi abalina n'ensonga, oyinza okubeera nga tomusuula mu gguluka. Naye bwe tuba tugenda mu dialogue, ani gwe twogerezeganya naye, bwe tubeera nga twogera, kuba dialogues gye twogerako oba okwogerezeganya tukikirize tukiganye kya buyinza, it is power sharing. Oba seekyo omukulu ali mu ntebe agiveemu, eggwanga litebenkere, bannansi beesalirewo kiki bagwanidde okukola nga si by'amaanyi. Kaakati olwaleero bw'obeera ng'olina Robert Kyagulanyi Ssentamu, nzikiriza
mu kakumunta tulina okugenda kimu ku kimu obusobozi bwe we buli his negotiation skills saako n'okukuba tochi emabega yonna engeri jazze atambulamu tulina n'okumanya omukululo gwe nteeseganya nga ziriwa ze yali abaddemu ne zibeera successful olutandisa okwebuuza nti nteeseganya za kumutendera ki gwe yali abaddemu era zaavaamu bibala ki number 1 bwe tuba tutunuulira omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba nga tunokolayo abantu abalina okubeera mu nteeseganya tutunuulira family nti musajja is a family man he has been successful family wise mufumbo ekyokubiri kitwagala tumanye engeri gy'abadde yeeyisaamu emabega ayina obutalotalo bwalwanyeeko mu art industry abadde yeeyisa atya kuba tufrontinga wano ggwanga bye tutaalina kuzannyiramu nti tulina okuweereza delegation nga buli muntu tumwekeeneenyezza nga asengejjeddwa asunsuddwa nga kugamba waliwo sinakindi n'akakiiko mu buli eggwanga gano amawanga g'emmenye agakola Uganda nga kaliwo kwekkenneenya okusunsula okusengejja n'okwegendereza ennyo ani agwanidde okusindikibwa kati Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina okuviira ddala mu art industry entalo zabadde alwana ne bannaabalaba Bebekulu baani bwe tuba tulowooza zirina impact oba influence gye ziyinza okuleeta wano eno because these are national issues nti tutunuulire ebbanga lyonna kuba bwe tuba tugenda okukwaza ekitegeeza twetaaga abantu abanoonyereza abakumanyi abakutegedde si abakumanyi bokka naye n'abo abakutegeera nti ono negotiation skills ziri zitya can he really negotiate asobola okukiikirira ebirowoozo by'abantu bonna bwe kibeera nga kuteeka ggwanga ku mwanje nnyo nzikirizaako akabonero akafuna ak'okutunuulira nti asobola okukulembeza eggwanga nga si personal interests nti yes kisoboka olw'ensonga nti olwaleero tukkiriza ebyobugagga abirina era tetwetaaga kusindika muntu mwavu akyasula mu muzigo akyeyiiya ng'embeera bweri Kyagulanyi yava mu mbeera eyo nti business z'amanagings ziri zitya can he sustainably manage managing a business he's a businessman are they successful or yes they are successful what is his net worth tetwagala tuweereze muntu eri agenda kubeera nga ali compromisable nga ne omutwalo gwa $1 gusobola okukola ki okumugyamu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nti twetaaga omuntu tusooke tumwekennenye tumutegeere ensonga ki z'ogenda okwogerako nti ensonga tumuwulirize ensonga ki z'oyagala z'olaba eziyinza okubeera nga ziyimirirwako twetaaga omuntu atalina yadde busungu nti omuntu ono alina obusungu nti bwetutuuka mu nteeseganya emotionally ali atya is he emotionally gifted oba abulamu kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu netulina okumwekkenneenya influence yandibanga asobola okuinfluencinga but behind boardroom oba mu nteeseganya asobola okukkakkana kwa negotiation
oba dialogue oba talks tezeetaagamu emotions. Tetwetaaga muntu agenda kukuba mezi oba busungu naki. Tuli mu kugezaako kwogera ku nsonga ezigenda okutwala eggwanga mu maaso. Kaakati awo abansingako awo kijja wetutandikira okumanya okuviira ddala ku kyalo. Ku kyalo bamusekendinga byonna ebitundu nti bwe tuba tutuuse ku eyo level nti tusobola okumweyimirirako. Is he reliable? Ekyo kimu. No, nkugambye nti tutunulire mabega we the successful paths, his journey. He's a successful married man. We all know omuntu wawulira ekintu ekyayinza okitwala ng'ekyokubalaata. Olwaleero marriages world over they are failing. Managers erimu ne celebrity oba those fame ebijjirako ne fame naki nyingi nnyo ezigudde. Olwaleero he's a successful celebrity, is celebrated worldwide. He's a successful marriage man or married man. Bangi obufumbo bugaanye. Naye bw'abeera ng'obufumbo abulwaninze emyaka egyo gyonna yakuba embaga yamuweesa ekitiibwa. He qualifies. Yes, he's a family man and a successful one. He is a businessman, a successful one, that his businesses are thriving. Ekyo nno si kitono. Ekitegeeza ku ekyo ekya business, he's someone gwe tutagenda nti alinamu akantu abirina. Nti tanoonya, tetugenda kuweereza muntu anoonya bindaazi, anoonya ttaka, anoonya ki. Ekyokusatu, is he honest? Kaakati wano bonna bannansi abatulaba bwe balina okwebuuliza bonna okuva mu mawanga gano gemmenye mu Buganda, Busoga, Bukedde, Bugisu, Teeso, Sebei, Acholi, Lango, Maddi, Karamoja, Ankole, Bunyoro, Tooro, Kigezi, Rwenzori. Balina okusalawo nti bwe tuba tuweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu, is he a very honest man? Is he truthful? Is he reliable? Osobola okumwesigamako n'ogamba nti oyo kwe tusibidde olukoba. Bino ebibuuzo abantu bayinza okubyansalinga naye kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba zino mpandowooza zange. But I think ku byenkuwaddeko, he's a businessman, successful one. He's a successful married man and a family man and a respectable dad. Is he responsible? Nti yes, he is responsible. Nti so tosobola kubeera nga so managing a family mu myaka egyo gyonna nga tolina buvunaanyizibwa. Naye kyatulina n'okumanya negotiation skills we yali abaddeko mu nteeseganya. Ne kale tuyinza okubeera nga tazibeerangamuuko naye tusobola okumanya okumugezesa. Can he negotiate here and here? Ne problem solving skills or crisis management. Kale n'ekisinga obukulu problem solving. What problem are we trying to solve here? It is the problem of bad leadership. We want obuyinza okubeera nga tubuddiza bannansi. Kaakati ekibuuzo ekikulu ne bannansi batule mu comment section. Can you reliably send or osobola okuvotinga for Bobi Wine? Okubeera nga abeera omu ku bagenda. Nze kati ku ziri zonna endala zonna the negotiation skills. Nze nga munnamawulire mbadde simanyi, I may not be informed to that extent. Okumanya nti negotiated this and this n'abantu basobola okumpabula ne bateekawo. Era sigamba nti mubi awo nti bwe mba ntunuulira omuntu oyo ya negotiatingako wa era ntuula kyoba okukkaanya ki kwe yalimuuko. Ayinza okubeera nga mu kibiina n'ebirala weebiri and they can tell us that here he did this and this. Problem solving skills. Twetaaga omuntu ali very very reliable nga tumwesigamako nga ne bwe tutabaayo tugamba oyo alina integrity. Is he an integral man? Is he integral? Alina integrity. Nti ne bwe beggalira mu kisenge tukikkiriza nti ebikapu bya ssente tebijja kumuweebwa. So n'olw'ensonga eyo nze nga Moses Wamala nga munnamawulire nsobola okumuteekako Elisa George ne ngamba nti nsobola okusekendinga erinnya lye
okubeera omu ku abo. Naye ate bwabaawo amannya agavuddeyo nga tutandise okumenya abalala, tuyinza otunuulira hierarchy, tuyinza otunuulira ekirala obumanyirivu, tuyinza okutunuulira ne skills, kuba tuyinza okugjayo curriculum vitae oba CV, ne tutunuulira nga ate waliwo abantu abagundiivu okuva mu mawanga gano, ng'ojja kwesanga ng'abamu na bataata be oba bajjajjaabe, naye n'ekirala omuntu anegotiating alina sound mind, ddala kituufu asobola okwawula nti kano katego, guno guyinza okubeera nga kuba obuzibu bwe tutunuulira bwe tuli mu ng'eggwanga Uganda, bajjajjaffe baabatega emitego mingi nnyo nti olwaleero bagenda mu nsiko kumbe babasiba kiwaanyi. Olwaleero Obwakabaka obwaddizibwawo byoya byanswa, naye nga bali baakola ki? Kuba waaliwo enteeseganya. Ogenda okukomekkereza nga babasibye ekiwaanyi, olwaleero ne bakkiriza nti babawa ki? Byoya byanswa. Twetaaga okumanya kati nnyo, twetaaga okumanya ensobi ezizze zibeerawo mu talks or dialogue ezibadde zibeerawo, kuba mu kuzza Obwakabaka waaliwo okuteesa bino n'ebirala byonna. Tulina okumanya lwaki twatuuka wano olwaleero, nsobi ki ze twakola wali eri, bantu bakikula ki abaali mu meeting ezo mu njogerezeganya ezo, era twali tubekeeneenyezza, baali basunsuddwa. Kakati obutaagala kudda mu nsobi ezo, nti tuteese nga byoya byanswa, tuteese nga omuntu omu interest ze zigenda okubeera nga ziwangula okusinga ez'eggwanga, buli muntu tuba twetaaga tumukube mu ttooki nga tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso. Waliwo tujja okutuuka nti abantu bokka tebamala, nti olina influence eyinza obutamala, naye ate okuba ng'olina abagoberezi nakyo tekimala, nti tuyinza okuga nti influence eno eyinza okukola, kuba ne power okubeera n'amaanyi aga influencinga nakyo kyamaanyi. Okubrokalinga the deal n'egwa butaka, obrokalinga the deal oba neeyita bulungi nnyo eri abantu abo nga ye deal nga bw'ayingirawo ejja kukutuka. Kaakati olw'okuba tulabyeko ebizibu byonna ebibadde emabega, ndi ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni gwokka, bwe tubeera nga Obwakabaka olwayo ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi akkiriza nti Obwakabaka bwaddizibwawo ne byoya byanswa, tulina okutegeera President Museveni kiteyali yekka mu kuzza Obwakabaka. Waaliwo abaali bateesa, mwaliwo enkuŋŋaana ez'enjawulo ezaagenda maaso teekebwa. Tumanye abo baasunsulwa twali tutegedde ebigendererwa byabwe. Leero Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigendererwa bye biri ki? Ebituufu byatugamba, even the back of his mind bye ebituufu oba? Kuba eriyo bannabyabufuzi ng'olwaliro ayogera naye ng'ate ku mpewo ayogera naye nga off air ayogera B. Is Kyagulanyi to that caliber? Tulina okumwekennenya wakati tuve ku bino, wakati we are putting country first. And olw'okuba tulabye ensobi twesiza abantu bannyo abeesiga nti abo ke bagenze ekintu kigenda kuggwa, kigenda kukola kutya, n'ate nga wootuuse olwaleero nga baabasiba akatambaala nga omukulu yakola ki? Naye ng'ate waaliwo ebyali birabika n'abamu abaali batandisewo okubiraba nti tubadde mu Constituent Assembly ne waneeno batuteze wano omutego naki, n'olwokuba nti majority baali basazeewo bwe batyo ne kikomekkereza nga kikoze ekintu kiyiseewo. Bajjajjaffe bagira baali bagezi ne bagamba nti obukadde magezi, ate ne bagera n'abagamba nti negozadde akubira eŋŋoma n'ozina. Olowooza twandibadde tutunuulira nnyo ensonga ya bukadde magezi nga tuselectinga, kale nga baselectinga bagenda okuturepresentinga mu dialogue. Oba naawe olowooza nti ensonga ya negozadde akubira eŋŋoma n'ozina nayo nkulu? Engero zonna baazigera, naye ate olwaleero bitandise okukyuka. Olwaleero otunuulira abantu boolaba nga bandibaddemu ensa n'ensonga ze boogera, ng'ate abavubuka balina ensa, ng'olwaleero eriiso ly'omukulu awaddugala ate si weewalaba. Oli ne bamuweereza mu paalamenti okukiikirira abakadde, naye n'ogenda okulaba nga abakadde bane bakiikirira bagamba kirala naye ali ku kirala. Bamugamba nti Ssemateeka eyo tetugikwatako bannange, tuzze tukola bino ebintu bane ebibaddewo, n'ate n'osanga we n'agamba tugikwateko.
eriiso ly'omukulu awadduga weewalaba agenza amanyi n'ettamu eryo eggwanga gye libaddemu byonna ebadde biremesa eggwanga mukadde toyinza kugamba nti talina ky'amanyi nenaakugamba tugikwateko ekitegeeza he or she was compromised. Kaakati olwaliro tulina abakadde mu ggwanga Uganda olugero lulungi bajjajjaffe baalugera era baayira ebintu bye baali balengedde n'ate n'emirembe egikyuka nti olwaliro ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'ozina olwaliro okola olukangaga lw'abantu aboogera ebintu ne babiyimirirako nga bakadde ng'ogenda okulaba eriiso ly'omukulu nga oyinza n'okwebuuza oba waddugala wakyalaba. Kaakati olwaleero bikulu nnyo omukadde asobola okubeera nga byonna tabiina nga yayagala dda n'okulaba ku pulezidenti oba yayagala dda okubaako ne byafuna. We want someone who is not excited. We want someone atanoonya bibye. Omukadde ayinza okubeera nga myaka gye yeetaaga sukaali. Omuvubuka alaba myaka 5 egijja. Omukadde ayinza okubeera nga emyaka gye alaba giweddeyo nga bwe yeevugamuuko ku mmotoka kijja mukolera. Nga bw'afunamuuko akafaananyi ekifaananyi ekyo bwe kinaasigala mu maka nga neekubyako ne pulezidenti kijja kubeera kifaananyi kirungi nnyo nga kinkolera. So omukadde ono gwe tuleeta ayinza okutembeeta ensonga z'eggwanga sigambye nti abakadde tebaliiyo gye bali naye olwaleero eriyo n'abavubuka aba reasoninga beyond abantu abakulu oba abantu abatuludde nga olw'okuba ensi ekyukakyuka n'emirembe ne speed abakadde tuyinza beetaaga okututegeeza nti ffe bye twetaaga bye bino oba ne wabaawo akakiiko ngawe kali Elders Forum nti batuweerezeeyo abakadde ab'embavu abakyali of sound mind naye nga ebyobugagga ekisooka babirina kuba ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda olwaleero abantu baavu bayitirivu nnyo baavulunkupe. Omukadde ayinza otutuukayo eri nga mwanattu ekizibu ye ekyalina kya ttaka ettaka lye balitwala nti bane pulezidenti nange nsaba onnyambe kati oyo aba tagenda kuteeka ggwanga mu maaso. Kyova twetaaga okusengejja okwekenneenya bwe babaayo abakadde abo nga ddala kituufu awaddugala wakyalaba ku sayidi yaabwe tulina okubekenneenya tubamanye nti ono tagenda kubeera nga ayaayaanira ttaka bayinza okubeera nga bamugoba ku ttaka ne tukomekkereza nga pulezidenti amugambye eyo kati agenda oyo avuddeko olwo omuwendo gutandise okusalika n'omuvubuka ono gwe tutwala twetaaga tumanye alinamu ebyobugagga bikyamusikiriza kuba eriyo n'abaavu naye nga mwana tutolina kyomugamba eme okimanyi eriyo omuntu nga oyinza n'omugamba nti akankuweeyo akasente kanagamba sente zo si zenkulu nga mugagga ku mutima eri abo nga mugagga naye ng'ate era akyalulunkanira obuntu obutonotono nga buli kimu akikoze nga buli kimu akirina naye ng'amazima nga n'omutwalo akyagwetaaga. Emma kitulina mu kaseera kano mu ggwanga lwaki twekenneenya nnyo ebikoleddwa ku bannansi bingi bantu batadde essuubi lyabwe mu bantu ab'enjawulo ne bakomekkereza nga babayiyeeyo nti olwaleero yesu twawanga abakadde ekitiibwa nti ddala kituufu eriiso ly'omukulu awaddugala bwe walaba obukadde magezi takubuulira kyamukaddiya naye olwaleero eriyo abakadde abamu ne tutunuulira onoga ono ddala kituufu obukadde magezi naye olugero lumutuukirako nga olugero ate lwetaaga okukyusibwa noga nti bwobukadde busiru naye olwokuba bajjajjaffe baalugera nga tolina bw'olukyusa so kirimu sides bbiri. Yes abakadde abategera mu ggwanga lino gye bali naye tulina nabo okubekenneenya kuba ensonga ze tugenda okuteesaako nkulu nnyo za ggwanga si za muntu ssekinnoomu. Abavubuka mwanattu abategeera nga n'obwavu baavu naye nga basobola okukulembeza eggwanga nga ne boogezaako bagulira emirundi gyonna n'obeetoolaza n'obagezesa nga mwanattu nga basobola okuyimirira ku nsonga. Abantu abo basobola yimirira ku kigambo kyabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola yimirira ku kigambo kye ekiro n'emisana nti no we are not doing this leero enkya n'olunaku oluddako abakadde abo weebali abavubuka abo weebali abavubuka abagenda okubeera nga kuba bwe tunaba tunaakugezesa nti enteekateeka ze tuleeta nti dialogue tuli mu gwakusatu ne za mu gwa musanvu nti baleese amannya ameka tutandika beetegereza
nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda tulese 5 tusotandika bekkenneenya tutya ne tumanya nti kutandika obba kubira amasimu bagulirira kiba kitya tutandika baweereza abantu ababagulirira kiba kitya tutandika bateeka mu bintu ebyettaka bwe bityo ogenda osunsula nga nabo tebakitegedde mu 10 oba 2 bwe mbadde musibirako olukoba muba muyinza okukomekereza nga musunsudde musigazza mba 3 kaakati bwesanga kwabo bonna bayise ebigezo bulungi nnyo kuba bino byenjogerako Emma ebintu eggwanga twesiza abantu bannansi balonza ababaka ba parliament gye biggweredde nga bagenze kukiikirira mbuto zaabwe naye nga bwe baba bayingira parliament ge mawanga gano genkusomedde abaagateekako si basiru sigamba nti kyali kinyumo fashion no buli mbaka wa parliament bw'oba ovudde yonna gy'ozze ng'ovuga emmotoka oba biki byonna bw'oyingira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu amawanga gano ge gakwaniriza omuganda otegeere oba ava mu Buganda otegeere nti Buganda first Uganda second okitegeera okulembeza Buganda ne Buganda era eri muki mu Uganda era toyina ngeri yonna gy'ogenda komekereza ng'olidde mu maama w'olukwe kyovola batulina obubondo obw'ababaka bano nti akabondo k'ababaka bava muki mu Buganda naye abamu bayingira parliament bwe bati amawanga gano ne batagatunuulira ne balowooza nti bali mu nsi ndala ne batembeeta ebirowoozo byabwe njagala ettaka njagala ebizimbe njagala ozimba y'eddwaliro njagala okukola business omwana wange asomereko e Bulaaya njagala scholarship njagala diplomatic passport nga byonna they are riches but not wealth nti twetaaga abantu abagenda okuspeakinga reasons ezimakinga Uganda and these nations or states wealthier olw'ensonga nti ebyobugagga babirina amawanga gano gonna galina ebyobugagga eby'omu ttaka galina abantu abagezi galina abantu abasobola okukola abasomye kati mu parliament bwe tubeera nga tuli disappointed ng'olwaliro ababaka twabaweereza naye nga teri n'omu ayinza kuwakanya obukadde 315 obugenda okubaweebwa olw'emmotoka etegeeza tetuna mubaka wa parliament gwe tuyinza kwesigamako alidde olukwe mu state eno mu ggwanga lye Buganda Busoga Bukedi Bugisu Teso Sebeyi n'amalala olukwe nti mu kifo ky'okulowooleza emirimu mu Sebeyi region oba mu Sebeyi oba mu Teso actually si region mu ggwanga erya abasebeyi abateeso they are not regions naye okulowooleza bo naye ng'alaba okuvuga Mercedes Benz empya okuvuga Lamborghini okuvuga emmotoka zonna ez'akafuluma nga kyekikulu ennyo naye ng'abamulonze si ye yeeronze si famire ye yeemulonze naye abantu era kyova olaba kyenkuga nti demokrasiya si waffe olw'ensonga nti tusuula ne twerabira mangu nnyo kuba kati bw'oŋŋamba nti ababaka abantu abava mu Buganda balonze ababaka mu Buganda si Baganda naye abantu abawangaalira n'abava mu Buganda nga balonze omuntu oyo naye n'atagenda mu maaso kwogera ku kibbattaka ekikutte wansi ne waggulu okwogera ku kutulugunyizibwa kw'abaana bali mu ggwanga Buganda kubulankanya kw'ebintu ebigenda ebya Buganda byennyini nga byonna bisaanawo balaba kakati atesobola beesigulirako naye bw'oyogera ku bali abakadde ekisooka balabyeko ekitali kimu bibiri tukikkirize Emma omuntu w'emyaka 8 gw'emyaka 3 okyali mwana muto sirika kitolina bye waalabye nti n'enteeseganya asobola okumanya kiki kye twogera wano bwe tukola kino tukola ki bwe tuyinza okumwetaaga ate ayinza okweyangana ne sound mind nga n'ebyokulabirako bingi bwe twali Moshi bwe twali wano omukulu oyo Yoweri Kaguta Museveni mulabye emyaka bwe giti kyo kye tugenda okukola bayogerako ati abategeeza kino gwe ng'ow'emyaka 3-4 nga tonnabiraba twetaaga omuntu alina experience nga tolina byakulabirako yes osobola okubeera nga mwana ttu emizo ogirina osobola okubeera nga olina integrity oli very honest oli truthful naye ng'ate waliwo ebirala ng'omukadde oli byajja okukusinga same applies n'abavubuka olwaleero eri omuvubuka nga asomeseddwa nga ebimusomeseddwa ebyafaayo abirina mu mutwe naye ekimwawula oli yabiraba nako
naye bw'abeera ng'oli talina sound mind tuproving talina sound mind ng'ono tukkiriza asookuba ne sound mind tusobola okumediatinga ne tumanya kuba ekintu kye tugendako kya ggwanga Uganda tetwetaaga kudda mu nsobi ezizze zikolebwa emabega. Mwami Museveni omuntu mutuufu wa kuteeseganya naye? Ekisookera ddala President Museveni ali unreliable, muzibu wa kwesigamwako. Mwami Museveni muyeekera, abayeekera balina enkola zaabwe ze tulina okukkiriza. Era bwe tubeera nga tuzze mu dialogue nti za kwogera tulina okumanya nga biri byenjogeddeko traits ali reliable. Katugende mu maaso tumanye where abeera atya reliable oba ali reliable oba tali. Bwe tutandika okumubeesinga ku reliability ye osobola okutandika okukuba ebituli. Kantandike bwe yali ku parliament oluvannyuma lw'okukwata obuyinza yakwata ssemateeka n'akuba ebirayiro bino era n'akuba ebirayiro n'ategeeza bannansi nti this is not just a mere change of guards but a fundamental change. Bannansi baamwesiga, enduulu ne zivuga era ne bakkiriza nti ddala kituufu aleese enkyukakyuka ya nnamaddala nga sinnatuukaawo mu kulayira. Bingi bya promisinga bajjajjaffe nga bakyali mu nsiko n'abagamba bino ebyenguzi byonna ebibaddewo okutta abantu byonna ebikolwa ebyekko byonna ng'abantu bwe babijjukira agenda kujja akole ki byonna bitereere. Is he reliable or not? Naawe osobola okukyeddamu nti bye yasuubiza bajjajjaffe. Omulabi waffe naawe n'atubuulira awo naye ojja semberamu okay. Kaakati tutunuulire tulabe, do we have a reliable Museveni today? Nti ekyokubiri bw'aba yakuba ebirayiro nga bamukwasiza ssemateeka n'agenda maaso n'agamba nti eno nkyukakyuka ya nnamaddala ya muggundu gy'aleese fundamental change nti era bannansi bagenda kubeera nga bafuna eno era n'abagamba nti do not count us in that movement. Simanyi bano bazze balwanagana biki. N'agamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeze okweremeza mu buyinza n'okulwawo okwesiba ku bantu. Olwaleero osobola omwesigamako nti y'omu yagenda okuteekesa enkola mu byonna byonna tudde mu bodu mwoyo omwesiga. N'avaayo n'akugamba nti mu 2006 nja kuba mmaze okukola ki like I will retire. Omuntu ali reliable ye muntu oyo ayogera ekigambo kye n'agamba nti enkya Emma nja kuwayo $50,000 ne kituukirira ne njikuwa. Naye ate nsobola okulaba nga nnemereddwa ne communicate nga yannabadde mbazze bwenti naye nsaba ongumiikirizeemu naye bw'atuukiriza abeera ki reliable yeesigamwako nti bwe mba nfunye ekizibu Emma nzikiriza omwesigamako asobola okubeera part of the solution. Museveni olwaleero is part of the solution nti history ezzeemu jjajja kuba kati basing on history and facts eziriwo nti yagenda mu nsiko ng'agamba ebyabalwanya bye bino wammanga bwe tutuukidde olwaleero byonna byonna vvu. Tutunuulire mu kukola ssemateeka. Bonna abaakola ssemateeka bangi nzize nkubaganya nabo ebirowoozo n'okubakyaza okubasoya ebibuuzo. Baategeeza nti Yoweri Kaguta Museveni yalaba ssemateeka era n'agamba nti ssemateeka nti talabanga ku ssemateeka nnungi ng'eno era n'asiima bonna abaali mu bukiiko obwali mu kubagamu n'okuteekateeka okukola kwa ssemateeka. N'agamba nti anaagiyisaamu olugaayo n'okugifutyanko gikola atya ajja kulwanagana naye. 2005 n'akwata ku bisanja. 2017-18 ne tugenda mu age limit n'agijjawo. Balina mu nteesa okulaba mu nteeseganya mu nteekateeka okulaba bwe bakwata ku system ey'okulonda. Ye yakugamba atya nti anaakwatako nja kufaafaagana naye. Is not reliable. N'akola statements mpitirivu n'agamba nti I cannot preside over a country where a citizen is killed and the authorities do not know who has killed that person. That shall not do ngandi president. Is he still presiding over a nation or abantu
kwali kukyamuukiriza. Abantu battiddwa bangi nnyo, batunnyonnyodde ani abasse era baakwatibwa. Kale batunnyonnyola ani yali atta abantu e Masaka. Kale batunnyonnyola ab'e Butambala ani yatta abantu e Butambala just mu kalulu akakaggwa ani yaakakwatibwa. I will not preside over a country where a citizen is killed and the authorities do not know, as he pressed and grilled the authorities okumanya abantu abaafa bali ani omutuufu eyabatta. He is presiding over a nation. Ndoze ekibuuzo kyo nkyanukudde bulungi nti ye muntu omutuufu si muntu mutuufu. Awo side eyo ngimaze. He's not reliable, he's not trustworthy, he's not honest. Kwegamba ebintu byonna history emujajinga bubi. Wabula, he's very reliable mu byentalo was. Bw'omugamba nti tugenda Somalia, Central African Republic, tugenda Congo, waliyo interest zonna zino naawe ojja kufunamu eya ayi maama eyo tasobola kuli ya muluku. Agenda kubeerawo nti olutalo yaga tulutandike ddi ku makya. Asetagana kuwoza parliament eyo tujja kujja. Naye he cannot be reliable. We can't trust him with power sharing. Olwaleero amazima googerwe, what do we need is a change of the system, change of government, change of things to kulya bigambo. That is the truth of the matter. Okuyamba Omunnayuganda. Olwaleero tetuli mu kuteesa ku byantalo nti olutalo luzikira, olutalo luliddawa. Teruliiwo. We have battles. Naye bwe tubeera nga olwaleero we have a battle of corruption, a battle of poverty, obwavu, a battle of unemployment. We have battles. Naye bwe tubeera nga Museveni tumwetaaga nti waliwo abatulumbye, twetaaga okuteesa nabo, ezo ziribeera successful. Bulungi nnyo. Era bwe nzimenya waneeno, if you permit me, entalo President we Kaguta Museveni zagize sewo ne zivaamu ebibala. Kaakati the peace accord ya 1988 with Uganda People's Democratic Movement or UPDMA. This was one of the earliest major efforts after Museveni took power. Army to army. Enjogerezaganya zero facilitated by his half-brother Salimu Saleh and others addressed the northern grievances over NRA abuses. The accord signed in Gulu included a ceasefire, integration of UPDA fighters into the national army with rank retention. Binera bibirimu nego nemoze sali chovolaba alieno. Ezo bwezityo. Olaba badde abayekera naki. Ezo ziggwa bulungi nnyo ate asobola n'okumaliza buli omu n'amu eliminatinga bulungi nnyo successfully. Mu 2022 the peace agreement with the Uganda National Rescue Front 2 UNRF 2. After years of talks, the government signed a formal ceasefire and a comprehensive deal in Yumbe, West Nile region. It ended hostilities with this Amin era splinter group, paving the way for their reintegration and political participation. Museveni witnessed the signing. This is widely viewed as a clear success. It brought lasting peace in the northwest without major recriminations. Regional roles, Burundi and the South Sudan processes. Museveni has chaired or supported various initiatives. Lwakweza South Sudan ne Sudan ziriko ebibuuzo olwaleero yesinza agenda munda. In Burundi, he contributed to the earlier transition efforts pre-2015. In South Sudan, he helped broker aspects of ceasefires. Olira awo bwayingirawo and the 2018 Khartoum Declaration peace deal with Sudanese Omar el-Bashir. These yielded temporary de-escalations and power sharing frameworks. Bwebera byagabana eri ebitutali bya munda ebibye. Through though fragility persists. Kyenkugambye Sudan zino wadde wakyaliwo biguuni ne waliwo ka success akawandiisiddwa. He positions Uganda as a regional stabilizer here. Uganda yagikwesanga kaka tugende kuziganye. Waliwo eza 1993 LRA talks Betty Bigombe initiative. Direct government LRA contacts in Acholiland aimed at amnesty and ceasefire. Some progress occurred. IGI meetings with Kony
the medical aid offers n'ebirala, but talks collapsed after Museveni issued a 7-day surrender ultimatum in February 1994. The LRA viewed it as a demanding capitulation rather than negotiation. They rearmed in Sudan and resumed the attacks. No agreement was reached. Bili Mukaga Bili Munana Juba talks with LRA most high-profile seize case mediated by South Sudanese Riek Machar in Juba. Museveni personally offered amnesty on early on, met LRA negotiators at one point, rebuking them, and set multiple deadlines. Several pacts were signed. Cessation of hostilities, 2006, accountability, reconciliation principles, the permanent ceasefire framework, and disarmament, the demobilization. A truce held temporarily, and LRA assembled in designated areas. However, Joseph Kony repeatedly refused to sign the final comprehensive agreement delays of ICC warranties, health claims, mistrust, and demands for senior positions. The talks collapsed in 2008 after an LRA attack. Museveni ruled out further negotiations, and military operations resumed. It was the best chance for ending the 20-year-plus war, but ultimately failed, though it weakened the LRA long term. The Inter-Burundi dialogue, 2018, ezakulirwa East African Community-led. Museveni served as chief mediator, with Tanzania's Benjamin Mkapa as facilitator. It involved multi-track workshops. The political parties, civil society, youth and women, and so on, produced non-violence pacts. However, Burundi's government boycotted rounds, rejected the final report, launched a rival national process, and cracked down on opponents. The dialogue stalled with limited impact on core issues like power sharing on human rights or human rights violations. Officials blamed Museveni for inability of bridging gaps. Other notable failures, early rejection of northern rebel talks, repeated the national dialogue pushes, with opposition often criticized as co-optation rather than genuine power sharing. Igi, some figures, ogezanga Norbert Mao. Yavayo na mugamba anze sebe byokukanya ku byabuyinza ebya transition ebyo twabyogerako okitegeera kakati olwaleero Interreligious Council ne the Elders Forum bagezaako okusawo dialogue okwogerezeganya byonna byagwa butaka nga abamu abakulu bateekawo nti tugamba tuteese ku kino na kino naye nga yo omukulu is not ready. Omukulu mulungi nnyo bwe biba bya ntalo mu kuteesa nti bane tusizingefa okukola kutya ebyo success ejja kubeerawo era mulungi nnyo okwogerezeganya naye. That is why the West always deal with him. Bamumanyi mu bino mulungi naye mu bino ebyokugabana obuyinza kye twagala mu ggwanga Uganda we cannot. Mwami Wamala, byonna birabika nga bikyali bizibuzibu naye gwe mu kulaba okukwa enteeseganya entuufu zandibadde zitya era zandibadde zituulawa? Enteeseganya entuufu zandibadde ne agenda nga agenda teseetingibwa omukulu. Enteeseganya entuufu wandibaddewooko akakiiko nga bwe tukalaba. Yes, one of them the Elders Forum. Naye olwaleero tulina okuddayo okuscrutinizinga cross-examininga n'oku-examininga the Elders Forum. Abaliyo be baani, balina interests ki za ggwanga za buntu, are they compromisable? Bwe babeera nga akakiiko weekali tukayiwe tulondereko akalala, tugende mu Inter-Religious Council tubekenneenye bonna. Kaakati walina okubeerawo akakiiko akeetengeredde, akali integral, aba kalina integrity, akali based on national interests, not personal interests. Tetwetaaga mu kakiiko omuntu alowooza nti tusooke tufune amamotoka batuwa amamotoka nga tugasaba ate gwe tugenda okuteesa naye. Kaakati olwaleero tulina okumanya akakiiko ako baani abagenda okukatuulako, tugenda kukalonda batya,
butya era tugenda kusunsula tutya abantu abo okubekenneenya naye ng'akakiiko ako buli kakiiko ako era kalina otutuulako amawanga gali agakola Uganda. Tetwetaaga abantu abagenda okukiikirira endowooza n'ebiteeso byaffe ng'abantu balengena kulaga enteeseganya bwe zirina okubeera ndowooza kyekibuuzo kyekimu nti kaakati bwe tumanya nti tumaze okumanya kakiiko kitulina waka Elders Forum ak'abantu abakadde abantu abakulidde emyaka naye kale abakadde age bracket yeeno nga ssemateeka bwe badefininga balina ensa are they of sound mind bategeera ensonga z'eggwanga kuba bayinza okubeera nga bambi emyaka gye balimu ng'ebintu tebakyabitegeera. Tulina interreligious council ab'enzikiriza tubeetaaga, tulina the cultural institutions ez'amawanga gonna agakola Uganda. Obukiiko obwo bwe tulina okwesigamako, so we must have committees. Sinakindi ng'obukiiko buno bumaliriza nga waliwo akakiiko akagenda obbugatta bonna obukiiko nga ketusembayo nako nti ng'amawanga bwengamenye nti Buganda, Busoga, Bukedi, Bugisu, Teso, Sebei, Acholi, Lango, Madi, oba West Nile, Karamoja, Ankole, Bunyoro, Toro, Kigezi, ne Rwenzori. Nti abantu bano bonna tugende mu Buganda wabeewo akakiiko. Ng'akakiiko bagenda okukakulembera naki se bagenda okutukiikirira eri ne kagenda kubeera nga kakola omulimu ogw'okulondoola, okugoberera, okwekenneenya n'okusunsula abantu bano bonna. Nti tulina Elders Forum egenda tuulako bantu bakikaaki mu interreligious council bani abagwanayo bwe batyo. Tulina okufuna ekifo ekiri neutral nga si tetugamba tugenda mu State House tetugamba nti tulagawa nga ddala kituufu tekimakinga muntu omu comfortable abalala okubeera uncomfortable. Twetaaga a neutral ground. Twetaaga enteeseganya zino nga ziri televised oba ziri broadcast live nga teri bya kugamba nti behind simanyi ate ab'amawulire because these are national issues. Nti tugenda kuweereza abantu naye nga n'abantu abo bwe bagendayo tebagenda kiikirira birowoozo byabwe nga bwe tukira mu parliament tugambye togikwatako nti tugikutteko. Twetaaga abantu nga bagenda kubaawo n'ensonga agenda bano obukiiko buno ndowooza za Moses Wamala n'abantu abamu nga benzize njogera nabo abeesimba mu ggwanga Uganda Oweekitiibwa Dan Muliika y'omu ku bo nti ntudde naye enfunda ez'enjawulo mu interviews enfunda endala behind nga si za interviews naye nzikaanya n'ebirowoozo bye ng'ateesa nti bannange twanditegedde agenda egenda setingibwani obukiiko buno bwe tulonze naye mubeemu akakiiko akasukkulumu ketuyinza okuyita the supreme kakiiko nga bwe tuba nti waliwo supreme court yesembayo mbw'omaliriza supreme court kiteri kiwalala w'ogenda kulaga nti mu bukiiko buno tubuwa empawalinze bonna amawanga gano abantu abagalimu nga tubabazo sengejjebwa nti ddala kituufu b'amawanga gano tetwetaaga bantu bagenda kubeera nga baalya ensowole. Tetwetaaga nti ono yakyusa linnya nti ye Moses Wamala naye ng'ate alina ensi gy'avaamu eggwanga lyavaamu. Bw'aba Muganda tumunoonyereze tukakase ne famire gy'avaamu tumanye n'ebirowoozo bye batuule mu bukiiko buno naye ebirowoozo byagenda okutwalayo nti agenda tugenda kugoberera eno obukiiko buva eno nga bwekkennenyeza tugenda kwogera ku kino naye bw'otuukayo n'olaba ng'ensonga ate zitambula bulungi olina okuddamu ffe ono agenda si kusalawo betuweereza they are not decision makers ba facilitatinga nteeseganya. Bwe tulaba nga ebintu bye bateesa oba bw'olaba ebintu bye bateesa nti nga tebikwatagana komawo muffe nti ebibadde eri abataano abava mu Buganda Busoga Bukedi Bugisu bo bagamba nti obuyinza omukulu agira afuga naye ffe tugamba mwe muteesa mutya nti ffe tuteesa nedda omukulu akintu akite ze nteeseganya. Abantu bali abagenze mu nteeseganya tulina okumanya batwala bubaka oba bakiise bagenze kukiika bukiisi oba babaka
tulina okusalawo twatuuka mu constituent assembly ekimu ekizibu ekiŋŋambibwa ate twakiteeka mu constituency twalonda tusinzidde mu constituencies instead of the constituent assembly byawukana constituency assembly nja kujja abantu mbasomese naye tulina ofuna abantu bano nga dakitu bagenze kiikirira mawanga n'endowooza zaago n'ebintu ebyo n'ate okusalawo okwenkomeredde tukomawo eno nti bannanga agenda yabadde bweti fena twagisaako omukono nti ye nga mu parliament bwe bikolebwa waliwo majority report ne minority report nti bwe tubaddeyo bino bibadde mu nteeseganya ne mukomawo nti kale kaakati muzeeyo buno bubaka nti Buganda ekkiriza n'ebiteeseddwa Busoga ekkiriziddwa olina okubeerawo consensus kaakati ekifo nkyogeddeko ekiri neutral ground tuleme kubeera wantu nga simanyi tuli mu State House Entebbe yes maka ga bukulembeze bwa ggwanga naye olwaliro Museveni agafudde maka ga alowooza eri entity ye kaakati we tubeera bwe tutyo abe ali comfortable ali wuwe bw'akitwala but this is a state house naye bw'agenderera okuba waliwo n'abantu abayinza okubeera ne misconceptions tukireke tufune ekifo era ekifo ekyo kisalibwewo obukiiko oba akakiiko kano oba obukiiko buno okuva mu mawanga agakola Uganda nti gwe badde oteesa kifo ki tumaze okwogera ku agenda tumaze okwogera ku bantu betugenda okusindikayo naye tuteese ne ku kifo gwe wandyagaddewa mikutu gy'amawulire ki gye mulowooza ebyo byonna kuvaira ddala ku mitendera eno wansi kuba tulina obukulembeze tulina abaami b'emiruka ab'amasaza ab'ebyalo ab'emituba bonna ne tukugamba enteeseganya zireme kubeera zakiyita mu lujja zireme kubeera zakawundoka ku byeddinisa ne kitewali kitupapya ne bwe zibeera nga the grand finale oba olunaku olwa nsalesale lunabeera December tuli mu Gwakusatu twewa obudde twekenneenye era tumanye tusunsule tusengejje kaakati n'ekifo kikulu kaakati n'ebiteesebwa nabyo tulina okusooka bitegeeza abantu tugenda tuteesa ku kino nga byonna biri televised obukiiko buno tebugenda kukolera mu kyama buli nkuŋŋaano oba lukuŋŋaano olutuula bulina okumanyibwa nti olwaleero olwa Busoga lugenda kutuula nti bye bino biri televised era bibeere on record kuba n'ensonga ziri ezigenda oteesebwa mu bonna zonna zinabeera televised kiteri byakugamba tuggyeko kamera tulina okubaawo ne bagalanters abagenda okuteekako emikono nti ddala kituufu nze nga Moses Wamala saagala nteekemu bazungu nsonga zaffe nti baani abagenda obeera bagalanters nti ssebo mugambye kino na kino kigenda kukolebwa ssebo ogambye kino na kino katugeze nti twagala Busoga ina abasibe bameka tuli ku nsonga y'aba political prisoners tulina abasibe bwe bati Buganda mwina bameka nti ssebo abasibe bano bateebwe si kusaba kukkaanya si kulagira kuba omukulu ayinza oga ani gwe mulagira amalala n'amampaati n'obuyeekera buyinza okuvaayo nti tuteesezza series of enteeseganya nti ssebo abasibe bano bateebwe olw'ensonga z'ebyobufuzi naye bwe mubaamu mu abo abatta abantu ng'obujulizi weebuli abo bakangavulwe kuba kiri against ssemateeka naye bwe wabaawo bano babadde ku busangosango obutategeerekeka tebaleetebwa mu kkooti baleetebwe mu kkooti bavunaanibwe bassa ekyo bateebwe kikolebwe omukulu yatwetondera omwaka oguwedde tetumanyi na kye yeetondera so enteeseganya ezo zandibadde nga ne waliwo n'abantu n'okuteeka omukono ku biwandiiko ng'ensi yonna eraba nti ssebo ogambye tugenda bbawo ennaku mmeka nga bateereddwa nti wezit that is okiteeka wano omukono nti yes naffe tuteeke wano emikono tugenda kukola kino ne kino enteeseganya zino zituukako nti bwe kibeera nga obuyinza kubeera nga ssebo tukooye okuyiwa omusaayi abaana baffe be bafa obayita bazzukulu nabaani abantu bafa ssebo kaaka tuteesa obuyinza emyaka gye tukuwadde gimala emyaka ana kikyokyanoonya nti muli mu nteesaganya kikyokyanoonya akibabuulire nti ffe nga bannannyini nsi
tusazeewo kuba eggwanga si liryo wekka naye naffe kye tulaba kuva 1986 ebintu bino walina obeerawo ne audit okwekuba mu tobala nkugamba tuleme kutwala nti lunaku lumu luwedde zino okubeera series of events nti naye sewo tulaba obuyinza bwe obuwaddeyo mu mirembe kyekisinga kinaasoboka tekiisoboke kaakati nti sewo bweba power sharing kugabana buyinza in case nga amawanga gasazeewo gonna agakola Uganda nti akale ebifo bino mu magye mu cabinet mu parliament mu bino na bino tuzze tulaba ssemateeka egamba equal distribution of resources naye amagye tutunuulire yeggwe Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa Muhoozi yagwanidde obeera CDF Minisita Janet Kataba Museveni mukyala we yagwanidde okukola kino Muganda bwe balina okukola bino nti bwe tubeera nga amawanga ffe agakola Uganda weetuli equal distribution tugende ku ssemateeka kyegamba kino kikolebwe bwe kiti tuteesa kaakati ebirowoozo ebyo bwe tubeera nga tulina ne baggalanta nga tutaddewo ne time frame nti nedda ssebo akakiiko k'ebyokulonda tuteesa ssemateeka agamba bw'ati nti abalamuzi balina okubeera bwe bati as per the law tugoberera amateeka bw'omubeera nga musazeewo n'okugabana obuyinza nti ebifo bino na bino kuba musobola okugeejingamu ne mulaba nga kyemuteesa omukulu ayinza obutakyagala ekyokuwaayo obuyinza naye n'ekyo kikulu okumanya oba temwagala kuyiwa musaayi tuteese nti nedda ssebo kaakati twagala vice president alina kubeera ng'akakiiko kano erinnya kagenda ddi kuweereza si kubeera mu cabinet ng'abalimu bonna nnyinda emu nga babeera ne mu cabinet mu kisenge mwe muteeseza boogera olulimi lwe lumu nti ba DPC boogera olulimi lwe lumu returning officers abalangirira akalulu boogera olulimi lwe lumu ba RPC baani bonna abalamuzi bwe basala bayinza okwogera olulimi olumu nga bagenda okuwa ensala bino byonna tubitereeze ne tuwadde ebbanga bweriti nti tuba tufuluma ng'omukulu atandise nti bassebo ne bannyabo kaakati nze ntandikiddewo nze mbadde nsuubira bino na bino kambiweereze mu kakiiko k'abalamuzi oba akakiiko k'abalamuzi kampereza amanya sinakindi mwe mumpa amanya owagundi leetayo babasunsule tutambule nti kale ba returning officer abalangira akalulu lwaki oweewa Kiso ye gundi lwaki oweegundi ali Emadi ye gundi ffe tetuyinaayo nti owa Buganda abalangirira bonna Banyankole kiki okitegeera nti obannange nsaba kusonyiyibwa kale tutambule bwe tuti muli mu nteeseganya nti ssebo aduumira ebikwekweto Karamojja kyogaba Karamojja teri bayivu teri bategeera lwaki oweereza Omunyankole odduumira ebikwekweto eyo nedda ssebo abasimazzaabu eno nga tulaba Bachina tetuyina basobola musima ffe emikono tetulina ebyo bwe bityo tukwate sekita ku sekita ebyenfuna nti ssebo Matiya Kasaija yategeerera ebyenfuna by'eggwanga bino emyaka gyonna yaliyo ng'ategeera Abagisu tebalina ategeera byanfuna Abasoga tebalina nti nedda ssebo oyo abaddewo ebbanga erimala n'ate wabadde mu byenfuna tutunuulira bino bidobonkanye kale tuweeyooko ku ono nti n'enfuga eyandibadde etambulizibwako tusuubira yadde Abangereza bajja no baakola ebyabwe naye baagenda kaakati kati tusaba kino na kino kitambule bwe tukyuse bwe tuba nga tusazeewo kwekulembera si kufugibwa nti ssebo kati obufuzi bukome kyetwagala bwe bukulembeze naye ng'ebintu ebyo tuweereza abantu betumanyi abatalina nziro kubeera omukulu ayinza obba compromisinga abatalina kuwankawanka abatasobola kuba n'obusungu kikulu okumanaginga obusungu emotion intelligence nti omuntu ali emotionally capable to handle that process kuba oli ayinza okugamba nze kyo sijja kisobola oli naava namugamba nedda ssebo gwengaani tuli mu nteeseganya diplomasi waneeno naye ng'ebikulembera byonna naye byonna nga bigobererwa mikutu gya social media abantu babiraba ate birina okubeera nga biri translated mu nnimi zonna nti bwe tubeera nga tulina ssemateeka etali translated mu nnimi zonna ekyo kikyamu nti ssebo tusaba sinaku ssemateeka
ate aberemu buli muntu asobola omwevvuunulira. Kaakati ne bino bye tuteesa kitwagala abagenda okuvvuunula, twagala ab'obubonero, twagala bonna abantu ab'ekikula kyonna nga basobola okutegeera n'okumanya bye tuteesaako bigende mu maaso. Ye process ebimu ku ebyo bye nandisuubidde. Naye n'abantu balina okubeera ab'omuzinzi be tuweereza. Ekifo tukya-identifyinze bw'aba kololo nti kololo, saawa bwe ziti nti bwe ziti. Nti bwe tugamba nti saawa 4 omukulu aleme tuuka saawa 7 oba waleme kutuuka watuuka saawa 7 nti ki ekiyinza otulobera, kuba tuyinza n'okulaba nti ema tuzze mu nteeseganya, ema nze nenzija saawa 9 mbamba nafuya okubatuuza ne muninda ne mukola mutya. Nti bwe wabaawo abalemesa ba delegates oba abantu bano bazze okukiikirira amawanga gano, bonna bagenda sula mu hoteli gindi, emmotoka ezigenda batamu za transportation mobility egenda kuba bwe biti nti saawa 4 lutandika ffenna zina kuba saawa 4. Nti sebo internet tevaako, mikutu gy'amawulire byonna twetaaga emikutu egiri etteeso egiriwa nga bavvuunula ebintu bino. N'omunnansi asembayo ataasoma oba ataagendako mu kibiina ategeere ebiteesebwa. That process must be transparent. Erina okubeera nga obwerufu bususse n'okuba ekimu eky'ekkumi mu kkanisa nti mukiteeka mu kibbo naye olwaliro muyinza n'obutamanya zivuddemu. Kale nze ngamba wekyo we kirituukawo Museveni ajja bakkiriza obuyinza obuwa abannansi ekyamazima. Naye mbadde njagala kubuuza kino nga tumaliriza. Kambere particular representatives ki mu Buganda gwe wandisindise okuba nga bagenda mu dialogue? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo ate era mwanattu kya nsonga. Abantu abalina okukiikirira sina Buganda yokka naye amawanga agakola Uganda naye otandikidde ku Buganda. Yes. Kuba mu Buganda mwe mwava Uganda. Kaakati olwaleero okunokolayo amannya eyinza okubeera programu nnamba. Kituufu. Olw'ensonga njogedde ku kwekkenneenya, okusunsula, okusengejja n'okwexamina kugamba nga tewali nsobi. No kale kati nze kankuwe mu biwayi. Wano mu Buganda abantu bendabamu Jjajja Mbuga omulangira Kasimu Nakibinge nsobola okumuteekako eriiso. Ow'ekitiibwa Dan Muliika Katikkiro eyawummula nsobola okumussaako eriiso. Naye bwe mmenya omulangira Kasimu Nakibinge ninza obutaagala kumenya mulala olw'ensonga nti okwetengererwa kwe he is independent. Ebirowoozo bye kitubimanyi, buli wakwata omuzindaalo ggwanga lyerikulembera. Sina busiraamu bwe bukulembera by the way tubeere kiriya, ggwanga lyakulembeza buli wakwata omuzindaalo. Si Buyisiraamu yadde nga buddirira naye akulembeza ki? Ggwanga. Ekirala tatalina kyanoonya mu bulamu bwansi nti awankawanka nti anoonya bya bugagga. Background ye ya family ya ebyo byonna ogenda mu family yokka, family background obugagga babulina ne status gy'alimu mu ggwanga oba mu nsi Buganda emanyikiddwa. Titalina bya bugagga byanoonya era tali compromisable. Ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni biki bye bamubutise mu kamwa ne tubiraba. Ate takyukakyuka ebeera ewa Jjajja Kasimu Nakibinge, ebeera olwaleero, ebeera olw'enkya lubeera. Ye mulangira talya bigambo, omulangira talya bigambo bye. Bwe kuba kuvumirira bikolwa bya kutyobola ddembe ly'abuntu 2010, 2011, 2020 abivumiridde. Bwe kubeera ku kibbattaka ali consistent. He has been consistent. Ate era bwe tugoberera omukululo gwe mpaayo ebivve byalina n'ebikolobero nti engalo ze ziwunye omusaayi, engalo ze zibunye ebitafuttafu by'abantu mu kuva mu nsimbi ebbiddwa omwi w'omusolo ey'omwi w'omusolo. Mwanattu bwe nkuba ttooki n'okulengera byonna n'abantu bannayuganda, si Buganda yokka naye ne bannayuganda mwanattu bayinza omunoonya akakwate akamuteeka
mu ttuluba ly'abo abatagwanidde kwesembereza mmeeza wali awateesebwa oba awateeserezebwa nga tetukiraba. Kaakati mu Buganda nze agenda okubeera delegate oba representative Omulangira Kassim Nakibinge bw'abeera nga akkiriza okutembeeta ensonga za Uganda. Ate agenda kuva ku nsonga za Buganda, tagenda tunulira Buganda yokka. Agenda kutembeeta Uganda yonna. Kaakati twetaaga n'omuntu ng'agenda kusukka naawe. Naye olw'okuba onsabye Buganda, nze oyo gwe ndaba. Oweekitiibwa Dan Muliika nsobola okumuteekako amaaso. Mu Buganda gw'olaba baliwa. Nze mbadde njagala tumenye mu biwayi bino abasumba mu basumba n'abannaddiini. Yagala programu ekome wano oba oyagala yeeyongere paka ssaawa we tukeeseza? Njagala tugende mu maaso kuba ensonga bannasu yosoose mu Buganda lwaki tusookera mu Buganda gwe b'otunuulira be balwa tudde mu bannaddiini. Mu Buganda tugende mu ba Katikkiro waffe aliwo Charles Peter Mayiga ono ow'ettofaali eyasonda ettofaali Ssaabasajja Kabaka n'avaayo n'aliyimiriza olw'ebumulumulu byonna ebikolobero ebyalimu. Oyogera ku ono atambuza emisinde gya Kabaka nga bizinensi, oyo wa bizinensi ali commercial. Oyogera ku ono ettaka ery'enjawulo erizze libula ku mulembe gwe nga tetunnyonnyolwa. Oyogera ku ono Buganda Land Board ku mulembe gwe weesinza okufutyanka n'okukola ebive byonna ku ttaka ery'Obwakabaka ssaako n'ebintu ebirala byonna. Buganda Land Board eyo ng'efuuse ekizibu eri abantu abava mu Buganda abawangalira mu Buganda. Ogamba ono ku mulembe gwe nga olubiri awagwa we bazimba. Ogamba ono nga bbugwe w'olubiri gwe mwetooloole. Abadde musajja wa nkulaakulana abadde ayongera. Enkulaakulana ki gy'ogamba nga olubiri luli mu mbeera bw'etyo? Nkulaakulana ki gy'ogamba nga akayanja ka Kabaka twetaaga musumba Robert Kayanja alinako n'ekkolyetu ebimwogerwako byonna eby'ebisiyaga nga gwe tugenda okuleka nti era ne tukkiriza ntusanyuka nnyo ne Katikkiro n'akuba n'engalo n'asiima nti omuntu ng'oyo ekikula bwe kityaveeyo mbu abeere nga yatuddaabiriza akayanja ka Kabaka. Ogamba oyo n'asindiikiriza abantu ku makubo ng'ayitawo n'obugombe butya oyo Katikkiro gw'oyogerako mu ggwanga Buganda agenda mu maaso nga ne Ssaabasajja Kabaka yamukwasa ddamula bw'abeera nga akkiriza n'ejjaamu abeere mu bantu avaamuuko n'abawuubira nako n'ayingira mu supermarket. A down to earth king alina Katikkiro gwe wali oyiseeko wali obaddeko mukubo Katikkiro ng'ayitawo? Nali mbaddewoko. Ki kye walaba? Obugombe ne gundi nga oyo atambula nga aleekanyiza abantu obugombe. Yes, he is a VIP. Yes, I agree. But you don't need to push the subjects abantu ba Buganda. Gwani, who are you? Ssaabasajja Kabaka ssebo kizibu nnyo yabadde ejjinja wano e Busoga nga eba ne bamwaniza naki avuddeyooko. Ndagayoko olunaku Katikkiro lwe yagira banaavuddeko mu bantu ababuuzizzaako. Mwami wawala Katikkiro yakutte eddamula era ekamuwakanyiza. Kati tosobola mubuusa maaso. Siyinza. Bwe mulaba mu kisenge awateeserezebwa kiba kifo Buganda eba terina kyekoze. Kale tuveeyo eyo waggulu tugende. Ono oyo Katikkiro gw'oyogerako. Ono yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka addugadde oba alina obulwadde obwalagye nti gy'oli kaalagye aluma bw'atyo oyo alagye waawo oyo bw'atyo ava ku bimuli bwe bityo. Twayogedde ku muntu ali transparent, ali honest, beera honest. Ssaabasajja Kabaka waffe ekyamuleetera okuddugala ddala kituufu alagye musomeeko, ali honest. Nze nayogedde ku bantu traits ze twagala, ali transparent. Kale etugende ku accountable leadership. Atunnyonnyole butereevu nnyo ensimbi eziva mu misinde gya Kabaka zikoze eki, atunnyonnyolere. Yatugamba ng'akwata ddamula nti sigenda kukkiriza muntu yenna abba 10 wadde n'ekimu wadde ne bukana bakapeni bwe kati takikoze omulimu tagukoze ogwo. Nsaba nnyonnyole bulungi nnyo oluwalo nti tutambuza bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti transparently. Atunnyonnyole n'emisinde gya Kabaka
yes girwanyisa nalubiri, it is a good cause. Gigenda maaso okubeera nga girwanyisa yanawokera wa Mukenenya, it is a good cause. N'abavugirizi ne batujja ne batuyambako. Otusomera obusomezi nti zavuddemu obuwumbi 2. Yes, thank you. But accountability does not mean mentioning the cost or the price. It goes further to detail nti ekikumi kino kyakozeseddwa mu kugula kino, sente bweziti ze twaweereza mu ddwaliro ly'enkozi, sente bweziti era na bweziti, balance we yafisseewo yakoze kino, sente za printings obujoze buno zavudde wano. That is accountable leadership. Otunnyonnyola butereevu nnyo. Oŋŋamba ono Katikkiro abeera ku mikolo ng'abataka babuzeewo ne naakulaga nti ye alyoka ennyo. Oŋŋamba Katikkiro ono nga ddala kituufu onoonya nti yes ebyobusuubuzi abikoze, business ennyumba zazimbye, it is applaudable. That is okay. And it is very good. Era sikiwakanya. Naye oli munnamateeka n'ofuuka kyesirikidde wakati nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka babonaabona, babuzibwawo ebintu ebyo bwe bityo. Oyo akulembeza ggwanga akulembeza ki? Kale mwami wa Maleyo oyo mujjeewo oyo sinza muteeka n'asemberera entebe ye we bateeseza wali ne mu boardroom gosooka okuba emmeeza. Ngamba ekyo kiwedde. Buganda tena gwesindise. Kitwogera ku Mulangira Kasimu Nakibinga oleeta Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe gundi ojja swala sirika n'okusirika. Kati tugende tukkemuko kale katono. Kitwogera ku bantu osomye abantu abalimu ensa, abantu tukkirire ku bakulembera ebikaawo, abakulembeze b'ebika. Okyali mu Buganda oleesa abataka b'obusolya. Kuba kati tuli mu kwogera ku Buganda in particular. Yes, awo kituufu otandikidde ku administration. Ogamba bano abataka b'ebika bagenda mu State House okufuna akataka wano. Naawe nno gundi. Nkusaba abantu abataka ba Buganda menyera abataka 3 ab'omuzinzi nga bw'ayimya n'akwata omuzindala ekigambo kyagenda kiyimirirako ng'ate kikiikirira ggwanga Buganda. Menyerayo 3. Kale mpaayo omu. Gwe mpaayo omuttaka nti yasituka n'avumirira ekikolwa eky'okutwala bannansi bazzukulu baabwe. Abalabi ba Uganda ey'enkya nze nange kati waliwo bituuka awo menyayo bano bajjajja abataka b'obusolya abasabiriza abo b'ogamba bajjajjange mbawe ekitiibwa naye ate okusabiriza kituufu bagenda ne basabiriza ne bakuba amaviivi lwakataka. Ettaka eriri ku posita olirabe ssebo wange lirina kuba liryo. Emma lirina kuba liryo. Era bwe tubeera nga bavubuka eryo ettaka lye tulina okufuna. Naye nga mugenda nti ebika muli bimeka mbu 5 mu genze your excellency munnange abo bagenda kiikirira naawe gundi bwe babeera tebasobodde na kuteeka bika byabwe. Abo abatunudde nga obutaka bugenda obutaka bw'ebika abo bumenyera abo. Mu bajjajjanga abataka b'obusolya amazima gali nti sijja kulimba kati awo tuba siyinza kubajjamu. Tugende ku ba MPs abava mu Buganda. Baani nga baani abaali mu Buganda caucus ne batembeeta ensonga ssemasonga ezaawandiikibwa obulungi ennyo. Nti ne balwanirira ekibbattaka mu Buganda ne basimba Nakakongo nti tukombye kwerima abakulu ekibbattaka ekiri emubende bwe kitakoma. Tetudda. Ababaka bava mu Buganda tutabuse. Abo bw'oyogerako nga mulimu n'abaakwata ensimbi ez'okugira ebbago baliise okusanyawo UCDA emmwanyi ng'ekutte wansi ne waggulu. Oyogera ku bano bakazi b'e Bashiri Mbazira bano abaalondebwanga n'okusirika bafuse kyesirikidde. Ogamba bano akabondo ka Buganda caucus nga kakulya Muwanga Kivumi nga tewannaba wadde na lukiiko lutuuzibwa kulwanirira muntu waabwe. Bwe baba balemereddwa okulwanirira kyeyamaani waabwe mu kakiiko nti katudde abo bateeseze eggwanga abo b'oyogerako abo. Gwe nkumenyera amanya abantu bayinza noga nti ndi musosoze mu mawanga. Nkumenyera abantu abali mu kabonda ako nga gye bava toleeta busungu. Tukkirize tugaane bw'obeera ng'ovudde mu administration y'Emmengo nodda
ku bataka bajjajja ab'obusolya ate ku babaka ba paalamenti kireke. Omanyi waliwo ekivundu, waliwo ekintu ekibeera nga kiwunya, waliwo ebbwanga liwunya, waliwo ekintu nga kyo kisusse bwe kyandikomye, ebbwa bwe liba litandiikiriza naye waliwo ku kibo ekivundu. Kaakati olwaleero nkwadde ekyokulabirako kyangunyo sigenda genda wala. Kale ensonga semasonga ziyinza okubeera nga zigirako ebyobufuzi ebyenjawulo bye tutagala kugendamu. Kale Muhammad Muwanga Kivumbi olwaleero ali mu ki? Nkomya. Mpaayo meeting oba press conference akabondo k'ababaka abava mu Buganda lwe baatuuzizza okulwanirira owaabwe. Yes, mpaayo akabondo nti akabondo k'ababaka eggulire lyakoleddwa, akabondo k'ababaka bava mu Buganda bagenze mu kkomera ne mu kkooti nga tebeetemyemu unanimously bagenze okulaga solidarity akabondo k'ababaka abava mu Buganda. Ogamba akabondo k'ababaka abava mu Buganda abakuba ekitiibwa kya Buganda nga bali mu kuteesa n'abamu ne basigala nga batudde, abo b'oyogerako abo. Munnayuganda kati naawe kyemanyi tulinayo Mwami Mpuuga musajja wa Kabaka. Mwami Mpuuga Emma waliwo olwojja nga kiki? Omufunye okirabye? Ayasobola okugenda. Omenye naawe omenye erinnya n'owulira ng'olimenye. Muli mu meeting ya kika nti mulemeddwa okukkaanya ewaka ewammwe nti muyite Mathias Mpuuga abataawulule nga ddi bwe yali ateesezza enteeseganya ezigenda maaso okuggyako teeseza olubuto lwe. Yateeseza Service Award. He is very successful, by the way. He's a good mediator. He's a good negotiator. Muntu mungi nnyo mu dialogue Mathias Mpuuga. By the way, mbadde nerabidde. Twogera ku musajja loopu abadde loopu. Era nzikaanya naawe. By the way, wakamenya erinnya limu. Mu bantu abasobola okuteeseza Buganda Mathias Mpuuga omenye erinnya kuba asobola okuteesa bulungi nnyo n'agitunda n'esaanawo. Oteesezza bulungi nnyo era by the way balekuleeta linnya bali abalala bonna olwaleero Mathias Mpuuga gwe tulina yekka asobola okuteeseza Buganda n'esaanirawo ddala bwekku. Ye muntu asobola okutwala Buganda n'agitunda ku busente. Olaba yasobola kweteeseza lubuto lwe ku bukadde 5. Obukadde 5 bugenda kukolera kiyogera naawe. Obukadde 5 nga watandise buspendinga. Obukadde 5 Emma ogenda kugulako kale katugambe ekazetta kuyaga kulima mmwanyi. Kaakati ogenda kugulako katugeze ennyumba ewedde oyagala kuzimba. Ogenda komeka obukadde 5 nga oli musajja mukulu myaka olimu ogenda mwameka ng'oweeteeseza bukadde 5. Oyo ne tumuteeka ku mmeeza wali n'asemberera emmeeza eteeserezebwako nga tumututte nga ateesa gundi okugira Buganda. Ayi maama tolaba nti tugamba nti byoya byanswa. Buganda temuli tukirire mu bakimu ba LC bano boogamba ba LC bano abateekako emikono ku ndagaano ezitunda ettaka. Endagaano emikono egiwanyisiganya negiva ku eno nedda kweri. Abo b'oyogerako abo oyogera linda kwado kyali ku Mathias Mpuuga ono gwe baakwata mugundi simanyi ku nsonga za mukomusajja naki Mathias Mpuuga gwoliko. Mathias Mpuuga yavaayo n'ayogera ebigambo ebimuswaza nti simanyi nze ekibiina kyabo eky'abasiyazi ekibiina kyabo abafuuyi b'enjaga be baamulonda ku leader of opposition n'atagaana kifo. Oyo alina integrity, oyo ali honest, oyo nti oluvannyuma lw'omusuula ne bagenda mu maaso n'agamba nti bannange ekibiina ky'abasiyazi mbadde bane oyo abayaga. Ate abayaga bakulonze ku bwa leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu beddu. Kakati lwojjukira nti basiyazi nti ate banywi banjaga. Oyo alayika ni Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko. Ng'abantu bonna boonoonya lwaki katosalawo ne tugendera ddala ku stage za board okwetoloola eggwanga lyonna ne tufuna bachairman baabwe. Tusooke tuteeke ab'amasuuti, tusooke tuteeke wali abantu abakyukakyuka nakuwadde enteeseganya entuufu wenzaagala nga munnansi bino era birowoozo byange. Naye olwaleero abantu bwe bati abakyukakyuka leero misana na abaabo. Olwaleero ekigambo ayogera kino enkya ayogera kiri.
nakugambye twetaaga abantu ababeera ku kigambo kyabwe ebeere emisana. Muhammad Nsereko atera okubeera ku kigambo nga ddi bwe yali akinywereddeko mpa ebigambo bye yali anywereddeko ne bituukirira bulungi nnyo era n'anywerera ku kigambo kye bulungi nnyo. Wama omulabi gwe tolinayo kyomanyi Muhammad Nsereko kyabadde anyweredde? Muhammad Nsereko si muwalana naye nakugambye twetaaga abantu ab'omuzinzi abayimirirwako reliable. Reliably, can you rely on omuntu gw'oyogedde ku nsonga ki gy'omurirayingako? Nze nagambye jjajja Mbuga nsobola omwesigamako. Lwaki? Nti takyukakyuka. Mwaka guno n'obutamiisa obukuzannyira ng'akyali ku kintu eki, enfuga ennungi. Sinanfuga obukulembeze obulungi ng'akulembezza Uganda. Muhammad Nsereko yaliko zaaganyeko emmotoka ku bukadde bwe babawa. Anti kiri kibabayiba. No. Kiba kibaweereddwa. Transparency, honesty, integrity. Bwe tuba tunoonya mu bwoba ngo by'ababaka ba parliament ate ng'okyaleeta Muhammad Nsereko, omuntu bw'abeera ng'alabira ddala nti mazima ga Katonda mugulizo ssente tetuzigwana zizimba eddwaliro n'azikwata n'azizza mu bibye. Twetaaga abantu nga ba muzinzi nga ne bw'aba talina nnyo naye ng'ab'okukyala emyaka gyonna bamugoberedde n'akakiiko akateekeddwawo kamusunsudde nti ono wa muzinzi. Musajja mukulu mutegeevu alina family eri very successful era bino byakoze biyambye ekyalo oba community naye takyukakyuka nti tali compromisable. Yes, Muhammad Nsereko mazima sente n'obugagga abulina naye akyazeetaaga olwaleero. Bw'abeera nga abadde nga talina kyagaana nga ne bwe batuula okweyongeza ensako nga tavaayo bikuba kugamba nti kino kibi okweyongeza ensako ng'olina ssente n'otavaayo kivumirira kibi. Ku Service Award awo nga yatagalatagala ku bukadde 5 oyo gw'oyogerako. Tugende mu bannaddiini. Bannaddiini tulinayo Bishop Kazimba Mugalu. Wanje kitaffe mu Katonda, kitaffe wa abantu gwe bayita kitaffe mu Katonda, lwaki tomulese? Naye tatagwanidde. Bishop Kazimba Mugalu ayina lwataakaanya kuteeka kiwandiiko ku mukono ne Dr. Cyprian Kizito yali Ssaabasumba. Simanyi ebyokkubo by'omusaalaba gye byaggweera naye omwaka ogwo Dr. Cyprian Kizito amala ave mu bulamu bw'ensi. Balina ekiwandiiko kye baali babaze nga bo balowooza nti mu COVID-19 obukulembeze bwantambudde bwe buti mukulu ekintu akite. Dr. Kazimba Mugalu yagaana okussa omukono ku kiwandiiko. Olwaleero Dr. Cyprian Kizito ali mu ttaka. Kaakati olwaleero Dr. Kazimba Mugalu oyo akugamba nti bannange tukuume emirembe nga tasobola kuvaayo nakugamba nti bannange abatulugunya abantu bannange ab'amagye mu bukomi bane President Museveni ekikolwa kino kibi nga tasobola kwogera straight forward mu nteeseganya tumuteekeyo anaabeera straight forward. Twetaaga omuntu ng'ayogera si byakwekomooma. Twetaaga omuntu bannange obukulembeze leadership twagala kino. Dr. Joseph Sholwadda. Ayi Katonda wange abeera ku kituuti n'akugamba nti President Museveni yakyakira yakyasinga. Twetaaga abantu ng'ekigambo kyabwe kuva mu 2000 kibadde nidda banne ebintu bino si birungi. Mpaayo obutambi kuva mu 2000 eyowa owa Dr. Joseph Sholwadda obuvumirira ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu ekibbattaka ng'alina ne TV ne media houses ezisobola okwadvocatingira ebyo okuleka ekyokugenda mu maaso okutuukiriza kampeyini y'abali abaleeta okubuzaabuza n'okukwata emitwe gy'abantu nga bayita mu ddiini. Kaakati mu bannaddiini sinnalabayo gw'onokolayo ayinza kwesigamwako. Sinnalinda era nkyalinda onokoleyo erinnya Pastor Male. Yadde talina kkanisa yadde mukwano gwange
naye ate Pastor Moses Solomon Male abadde consistent ku muze gw'okusulika ennengo gw'okulwanyisa ebisiyaga abadde consistent ku bad leadership abadde consistent ku bivve n'ebikolobero ebikolebwa ku bannansi Pastor Moses Solomon Male akiikirira ebintu bye nayogeddeko zi traits mwesimbu sinawulirayo muntu agamba nti yabulankanya ssente ye bwete abadde kuva mu G20 2 decades myaka 2 alwanyisa bisiyaga ekyo osobola omuyimirirako nti asobola okwetengerera being independent yadde nga balaba bonna bavuddewo be yatandika nabo okulwana olutalo olwo olwaleero alwanirira eddembe ly'obuntu nti banaye bino bikyamu n'abyogera mukyazizza ku Delta TV okuva ddala nayingira amawulire emyaka gigenda kusoba mu 10 abadde consistent tufunyeyo owokusatu mu bannaddiini oyo omu mu bannaddiini oyo omu musumba omutuufu nti alwanira endiga ze Pastor Moses Solomon Male antegezezaako enfunda ez'enjawulo we baagadde compromising omugulirira ave ku lutalo olwo n'agaana asibiddwako ku lw'olutalo olwo n'akomawo n'atandikira we yakoma oyo tuyinza omwesigamako bwe babeeranga bannansi bonna nenze nga Moses Wamala si kugamba nti lwakuba mukwano gwange naye traits ziri azigwamu era nsi okugamba nti waliwo trait ye nenga nti wano bwe tuba tunoonya waneeno bwe tuba tunoonya naye he's a senior citizen he's a honest man he is a transparent man asobola okubeera nga yeesigamwako ate mulaba nga asobola okuyimirira ku kigambo kye he's reliable atya bwe bankwata ku bye nnali kati olwo neeyogerako nga nze bannansi abalala nabo basobola tuwa ebirowoozo byabwe nti ku Dr. Kazimba Mugalu ku Pastor Robert Kayanja Pastor Serwadda bonna boomenye ne Pastor Male batusalirewo nti ani g'osobola okwesigamako Pastor Moses Solomon Male era akulaba ekituufu akiraba akugamba nti bane bino bikyamu naye nga bali betumenye bonna bafuuse kyesiikidde abamu babyogerako for populism nakola bitya naye kale tubaseeko amaaso whether they will be consistent Pastor Moses Solomon Male akiikirira endowooza z'Abannayuganda bangi nnyo as they are exposing the rot in religion nakugaa nti bano bingi byavuddeyo nga tali consistent mu bannaddiini tufunyeeyo oyo omu actually babiri ne Jjajja Mbuga bali babiri yes kati tufunyeeyo mu ba professors okay ma professors ndoza Dumba Center muwali okay yes ebintu ebyali bitabuse Makerere n'okukola kutya yagamba ntayi sinaako wonna we mmanyi nti is dishonest nti yabulankanya ensimbi is corrupt sirinaayo ggulire eryo simanyi nsobola okunnyamba nti yali abulankanyiza ettaka ly'omuntu Professor Jim Spire Ssentongo waali naye waali alwaniridde ebintu byakola kati tetwetagana binnyonnyola siwulirangayo story nti yeebase ku mwana omuto nti abulankanyizza ssente bwe ziti nti abbye ettaka ebintu bye nninza okuba bye namenye asobola sigambye nti 10 era tuteekawo bukiiko obumwekenneenya naye ninza nga Wamala Moses ndowooza zange ninza omwesigamako mu baprofesa Professor Sebo oyo waali naye baprofesa lisiti yaabwe esobola okubeera nga eyinza okuwera mwebali nga tutudde bulungi nga programu eyo ku name calling balina ensa nga tubekennenyeza tututta obudde tusobola okubaayo n'abamu ku abe tuyinza okwesigamako aba babiri ndowooza nsobola bannamagye kuba Professor Dumba Center asobola bulungi nnyo mwebali abawera tugamba nti gwe tusindise mu byenfuna by'eggwanga yagenda obeera mu dialogue ezo eyo tuyinza omutunya tugamba asomesezza bameka mu economics baani bangi bajja mweyimirira sigedda muzi tugende kusigedda ogambye mu magye
no tusokere eno waggulu kubalamuzi bano abamala ebbanga waliwo neyabba nno fayiro ya munne yali agenda yali ayawukana endowooza mu presidential election petition abo boyogerako eyabba fayiro ya munne ayime kusoma nsala ye abalamuzi boyogerako olwaleero be baleetera abasibe nga babatulugunya ng'etteeka ligamba kirala bo ne baga nti abo beetulugunya ogamba bano bakaada ab'ekibiina ky'NRM omulamuzi atyemula omusanga n'obujulizi abulaba bwangu kunala n'agamba ogamba n'abalamuzi abaga nti akaluwadde kabaddemu ebirumira naye tusobola okgenda mu maaso nti ddala kituufu abakazi babakwata nnyo naye tewali kisobozesa kugaana muze kgenda mu maaso be abalamuzi boyogerako abalamuzi abalaba nga omukadde kituufu agenda kufa bamubbako ettakali ne bakandaalirira nga bawadde ssente be abalamuzi boyogerako omulabi wa Uganda eyenca mu categories zonna zetumenye gweolaba baani abasobola okutukiikirira abalamuzi boyogerako teekawo wansi mu comment section commenting sebe abalamuzi boyogerako abalamuzi oli ne bamugamba nti etteeka ligamba bwe riti ono omulamuzi eyagamba nti yadde box tugisanze nga yasumulule tugende mu maaso naye nga yasala omusango kw'osajjo ng'agamba etteeka ligamba oba amateeka ezimu ku example z'amateeka gabaddewo omusango nga guno na guno gagamba bwe gati luli nasala bwe nti box eno n'atakozesa logic na common sense oyo ng'omuleeta abeeremu nteesaganya akyukakyuka tasobola nakumira ku kigambo kye na ku nsala ye nti nedda box bwebanga ebadde nsumulule eyo tetujja gibala ate n'agisanga enkeera kalulu kagende mu maaso oyo atule wali eri mu nteeseganya oyo nedda abalamuzi abatakyagoberera ssemateeka nga bagoberera kusalawo kwabwe na kulowooza kwabwe abalamuzi abagendera ku kusiima kwa pulezidenti nga bagamba ne kankolere kino pulezidenti ajja kusiima mu balamuzi baveeko ate bannamagye mu bannamagye lwakuba kati yawummuzibwa General Katumba waali General Katumba wamaali but he's retired naye tukahinda otafiira ono yetaaga okwekenne no mu bye namenye kahinda muleke sorry mu bye namenye kahinda otafiire muleke tebiriimu alinamu ebibuuzo byalinako alina okubeera nga yejje alina obukiiko buli naye bwenzira eno mumawulire nakihaninza kugira nga muleka mu bannamagye nga neetaaga okulowooza ennyo mu bannamagye oba weetaaga kutuulana naye mwebali nabo yes mwebali naye tulina otunuula ennyo abatakyukakyukankaliriza nti takozesezzaako kulyanyi lya mundu kubba bantu ttaka lyabwe takozesezza kwegamba twetaaga obbasunsula ennyo David Muhoozi ono Muhoozi oyo gino David Muhoozi nze nga Moses Wamala nsobola yes gino David Muhoozi ne bannansi abalala bayinza omukubaganyako ebirowoozo kuba eggwanga siryagala nzekka walabalaba mwinako ebintu oba history naki ne ku kyalo Java ne David Muhoozi nsobola okunokolayo mu mpola mu magye n'okulowooza ennyo kankugamba abasembayo ate bano nga naawe mwoli bannamawulire eno Uganda naye yeetaaga okusabira sekita yange sekita yo nayo tulinawo oba puroguramu ekomewo simanyi Abannayuganda basobola okuneeyimirira nawe teweesiga no siyinza kwekubira magombe naye bannansi banjajimba naye mu sekita yange gwoliyo wekka wandibanga gwoliyo wekka siyinza ku blowing my own trumpet naye bannansi bangoberere bateekera mu comment section naye nga kyemmanyi bwe zibeera nga nsonga za ggwanga nsobola okwetengerera n'okuyimirirawo
bwe zibeera nga nsonga za kulembeza ggwanga amazima gali nti ne kati kyenkola tunoonye bannamawulire abo nga batugoberedde omukulu gwaffe bukyanga tuyingira amawulire ng'ebigambo byaffe bizze bikyukakyuka bwe mbangwa mu kategole y'abantu bali bennamenye bannansi bannonde naye mu sekita y'amawulire olwaleero abaana abasasulwa 3,000 ez'amawulire abaana bangi abali mu mawulire nga bayingira dda iso babega industry y'amawulire leero kuba ne mu bakulu bennyini bajjajjaffe Drake Sekebalo kuba kyakyasabye naye Drake Sekebalo ninza okukkiriza ayinza okukulembeza eggwanga alina reason alina logic asobola okubeera honest transparent oyo nsobola naye bannansi abala basobola okukola ki eyo sekita nga nzibu eyo tuleke mugundi tuleke tugasake busasi naye kati mwami wamala okulekayo situyinza okugenda eyo olaba sekita yange nengino industry yange nempulira bino byonna nga lwaki twegayirira omuntu kuba mpulira lwaki tulina okwegayirira omuntu omu bwati waliwo ekintu Emma lwokkiriza Emma tukkirize tugaane bagamba ensi egula mirambo naye nga temuli wuwo temuli gugwo nze nga Moses Wamala amazima gali nti saagala lutalo sijja kulimba sandiyagadde ne wankubadde nina famire naye ate ne Munnayuganda munnange okufa olaba n'ebyakalulu binnuma okulaba omuntu afa olw'akalulu sijja kukweka olutalo saalulabako naye binnyumizibwa tebinyuma kubaawo tebinyuma tukkirize tugaana nda don't believe mu nsonga yonna ereetawo olutalo yadde nga kisoboka okubeera nga ye option oba gy'oyinza okugamba nti bane byonna bigaanye n'ate era sikkaanya na muntu akkiririza mu eyo ndowooza olw'ensonga bingi ebijjirako tukkirize tugaane siyinza kukyamuukirira kugamba nti dialogue egaanye tugende tukwate emmundu consequences zaabyo nzimanyi siyinza kwewunza naye enteeseganya sijja kulimba nga omuntu asomyeko alabye ku bintu ebyenjawulo ninza okuzeesigamako bwe ziba zigobereddwa mu mitendera emituufu amazima ga Katonda muggulu ekibuuzo buzza lwaki twegayirira nga kiki ennyo amazima gali nti eggwanga tulyagala amazima gali nti enkyukakyuka nange Wamala njeetaaga okuviira ddala ku bukulembeze amazima njagala President Museveni addeko wabbali sinakindi sisitiimu ye yonna tufune obukulembeze obw'enjawulo bwe kibeera nga amazima tukkirize emmundu tetuzirina ne bwe wandibadde tuzirina naye zituzza mabega kituufu nti ebintu bye tubadde tuzimbyeko ebimu it is not fear but it is intelligence and knowing and understanding that a wrong is wrong and evil is evil entalo ebizivaamu tubimanyi tubitegeera kaakati bwe kubeera nga kufuuyirira muntu kagere kumuwembejja kumukwata bulungi nga tukisobodde mu makubo amatuufu nga tugenda yita makubo amatuufu nti tukkirize bino bibeere televised bigenda beera bwe biti agenda bweti ekifo bwe kiti ne tuteesa bulungi nnyo nga tewali kwerumaaluma tewali kola ki tewali kwejjira majambiya lyekkubo lyenzikiririzaamu olw'ensonga tufaaki nga kiki ennyo eggwanga ndyagala ate nzikiriza nti bwe tubeera nga tuteesezza ne wavaamu ne bwe bibeera ebibala nga ku 10 tufunyeeko 5 repetitively tuyinza okukikola ne tulaba nga tufunako ku win scores tukkirize tugaane win ey'olutalo tuyinza okuwangula olutalo naye ebbanga liriyinza okutwalira kwa munnange oyinza odduwagira biki na byonna naye famire ye eyinza obutafiiramu n'ate ab'eŋŋanda abako bayinza okufiiramu olaba ofiirwa muntu olwaliro nga si lutalo n'olumwa kaakati bwe kibeera nga
ekiyinza okutuyambako kuba n'olwaleero lwaki nkola programu zino nzikiririza mu kwogera nga tewali gw'ovumye nga tewali gw'ovodde yadde ng'olumu buyitamu naye ate oba tomugjeeko mutwe yadde oyinza okuvuma omuntu naye ate obeera tomufumise kiso kufiirwa bulamu yadde yes waliwo abavuma oyinza nogayo ke nti kasite kuba ebivumo tebirina gwe bitta naye nzikiririza mu kwogerezeganya ne bw'oba osobezza omuntu ne weetonda naki naye si kumutta si kutaabula oba kumalirako ddembe lye ly'abadde alina n'akalembeekereza kaakati kiki kyetufa kulaba ng'obukulembeze buterera bukyuka ng'ate era bannansi bafuna ebyo bye babafuubanira n'okuba nga tufunye wiini abasibe okubata kuba bwe tuteesa nitugamba ssebo wabeewo conditions zino abantu nga bawagira omuntu waabwe gwe baagala aleme kuddamu kukwatibwa ssemateeka ekyogerako n'okugamba obugambi nti tugoberere ssemateeka ssebo bw'oddamu okukola kino nakyo tuteekewo ebintu bwebiti ne bwebiti nze nga Moses Wamala ndowooza zange nzikiriza bwe tubeera mu nteeseganya ziri sinakindi ssemateeka tukole empya eno mukulu kitulaba ogimenye ogyonoonye kino kipapula kati tuteesa ssebo tutambule bwe tuti bino bireme kuddamu kubeera bwe biti ssemateeka tukole empya amawanga gano agakola Uganda gonna gabeere involved zino ensonyi tuzitereeze bwe tuba tugamba nti tutandika buto naye tutandike buto ng'oli wabbali emyaka 5 oba nage tukuwadde mukulu gamala weebale kufuga bulungi weebale kuteekawo kino naye tusiimye bwongerwa banne naazina obulungi ava mu ddiiro naye tusaba naawe obeere part of the process nti tugenda kukola ssemateeka empya eno tulaba kipapula bupapula kale bweera nga kiri costly kale kitugizzeewo tukyasobola giwumbawumba nti ye tugyongeramu biki bisoboka obutabeera costly nnyo nti kale ensimbi ezandikoze gino zigende mu malwaliro naye ebisanja bikomewo emyaka gy'okulemeza gikomewo neefuga oba enkulembera bwe tuba twagala federal system ejje ebeeremu obuyinza budde eri abantu nti ze nteeseganya tutandike ku ssemateeka ddala kituufu amaanyi gakyali mu bantu olonda kansala wa LC yakusatu ne balangirira yakutte ekyokusatu ebyo binnyonnyola otya tufune audit kuva 1986 ssebo enguzi esusse na bino ssemateeka atyoboddwa nnyo wandisanyuse ggwe ssemateeka w'amakaago atyoboolwe nti nedda kati tuteesa ssebo kuba muli mu nteeseganya tuteesa Busoga Bugisu Bunyolo Buganda bonna ssemateeka eno n'enfuga twali tusazeewo ya federo so era tekyakolebwa kaakati tuteesa tudde ku kino wewabaawo amendment ya ssemateeka nze ndowooza aliwo amateeka ge balina okuteekawo nga go tegateekeddwa kukwatibwako ebbanga lyonna nti kino ebiba bisanja bisatu tukisibe mu ssemateeka tukisibe butereevu nti ebisanja 3 bya myaka 5 oba 6 oba 7 ne bwe biba 2 myaka 7 tekikwatibwako tukiteeke ne mu ssemateeka nti tekirina kukyusibwa butereevu bye tuli mu nteeseganya nti omukulembeze tajja kulondanga balamuzi akakiiko kano kajja kubaawo ate bajja londebwa bwe bati eyali abaddeko mu kibiina kino tetumwetaaga twetaaga abalamuzi ab'ekikula bwe kiti tubasengejje nti tekyali kulonda muntu wa nnyindo bweti oba wa luganda lwo olw'ensonga eno nti waakola ensobi oyinza omuntu webaka naye mu buliri ogenda munenya otya tuyinza okubayo nze nga Wamala ng'omukwano gukoma ku gate nga bwe tutuuka ku mulimu ngamba nedda ekyo nedda nga brother wange nja kumunenya naye ate okwewala ebintu byonna nti wadde gwe Wamala okisobola nedda ssebo tetukyalonda bantu ba nganda bako na ba mikwano mu nteeseganya ne bwe zitwala emyezi 3 4 5 6 tuli mu nteeseganya tetulina kye tufiirwa kasita zibeera fruitful sizakuyiwa musaayi sizakudyeka n'abantu abasindikiddwayo bakulembedde eggwanga
si bintu byabwe. Awo tusobola okusalawo ne tugamba nti kineeno sebe ebisanja bidde. Naye bwe bidda boss myaka 5 gimala. Wabeewo n'abantu abamuperereza tuleme kudda mu dduka oli. Tuleme kufuna okuba ntindo yadde tusobola okuddamu ne tuzizimba. Naye tuleme kuba ntindo bridges. Ekigambo ekyo kinene. Let's not break bridges we've already built. Sigamba zino ez'ejjinja biki. Entindo ezibadde ze tubadde tugezezzaako okuzimba. Zonna ebyenfuna tutereeze mu maaso we tulaga naye ku bukulembeze obupya. Era nze saagala nteeseganya zigamba nti Museveni yeeyongereyo. Bwe kuba kweyongerayo ebyenteeseganya tukuwase bumaleko ekisanja kino. Oli okke nakyo tukuwa omaleko ekisanja kino 231. Todda. Kitodda. Kiri okke tekiri. Naye tugenda kukyusa kutereezaamu mu nfuga mu nkulembera y'abannansi. Tutandikire kakiiko k'ebyokulonda tugenda kukola bwe tuti. Tugenda kubeera nga returning officer bw'abeera nga waagundi bwegundi. Returning officer omunyankola anoonya Kyammojja yategeera okulangirira ennyo yasoma okulangirira okweya obukugu bw'alina bwe bwokka. Abakalamojja tebalina. Akakiiko k'ebyokulonda kalina kukola bwe kati. Naati n'amaanyi gadde mu bantu. Eteri ebyoku akalu kalina tambula bwe kati. Bwe zibeera nga reforms mu byokulonda zikolebwe ennongoosereza ez'amaanyi. Naye ng'era biva mu mawanga gali. Mawanga gonna gatunnyonnyole mwe mwagala Buganda ebyokulonda bikolebwe bitya Bugisu Busoga ffenna tukkaanye ebirowoozo bye tubigatte. Bulungi nnyo eggwanga litambule. Nti ssebo akakiiko k'ebyokulonda ensimbi zaako zirina kuva wano. Akakiiko k'ebyokulonda tetulina kukola bino na bino. Akakiiko k'abalamuzi awo wonna tukkirize nti tujja kutambula. Tetusobola kusuukako wano omulabi wa Uganda ey'enkya owa Exclusive Media Uganda, Extreme TV, Boy Studios, Mutambi Media. Mwebale nnyo okusigala nga mutulaba. Saki Comics mwebale kubanga mutulaba bambi. Byonna bye mukola bituzaamu amaanyi okuba mu commentinga, mu likinga ne mu sharinga. Nate n'abatuweereza ku ssente namwe tubasiima. Waliwo omukulu ya commentinze yasabye ennamba kwaweereza ssente. Sinaziraba. Tetunalaba ssente ako naye nga tusuubira ku ssente n'engeri gy'ogonda. Njagala kufuuka nga chicken era oba wayaye abagagga bensobola okufukamira ne mumpa ku ssente tuzeetaaga bubi. Kale mwebale kubanga mutulaba musule bulungi mweraba. Uganda ey'enkya.